okuŋŋaanira ku ofiisi z'omukago abasobozi mu Kampala abakedde okuŋŋaanira ku ofiisi z'omukago gw'ekibiina kyabwe ogufuta bavuddeyo n'akamwenyumwenyu ku matama oluvannyuma lw'akulira omukago guno John Kabanda okubafuuwa amawulire agakakasa nga Pulezidenti Museveni bwe yabadduukiridde n'amataaba ga buwumbi 20 okugenda eri abo abaakosebwa mu njega eyaliwo mu Kampala bwe zaalinga ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno amazzi agagambibwa okusibuka mu ky'okuzimba ku mwala gwa Nakivubo bwe gaayanjalira amaduuka gaabwe ne gasaanyaawo emmali eyasangibwamu. Omusajja yatuwadde ssente ziirirwa wabula baatuwaddeyo okutugubagiza. Mukimanyi bulungi nti ffe babadde bataweebwa. Twafuna enjega omukulembeze w'eggwanga Mwami Museveni nakkiriza batuwe. Lwaki baba tebatuwa? Abagenda okugaba ssente ziize Kabanda olukiiko lwe bayita vetting committee luliko abantu ababiri batunuulira omusajja ono yafiirwa kyenkana ki, yabadde ali waffe kyenkana ki? Kabanda bw'ati alambuludde ku ngeri abasobozi bano abaakosebwa gye balina okufunamu ku buyambi buno. Wabula ono afunye okuwakanyizibwa okuva mu bamu ku basuubuzi bw'atuuse ku nsonga y'okuba nti ensimbi za kufunibwa enfunda 2 era nga wano abadde ayagala abaakosebwa ennyo okusoosowazibwa. Ssente ze twafunye zigenda kufulumira mu baki 2. Waliwo abantu abali obubi ennyo nga baakosebwa naye nga bali bubi. Mumpulira bulungi bwe tugenda okusooka okuwaako. Lwaki muwulire balimba anti galo bagenda tuwa mabugo naye kye mbadde nsaba bwaba batuwa ffenna batuwe lumu twafiirwa. Nze neba 5% 10% katudire buli omu 10% kusekaze yafiirwa. Oluvannyuma Kabanda ategeezezza nti baakutuula ng'akakiiko n'abakulembeze b'abasuubuzi okuva mu bizimbe eby'enjawulo okusalawo ekyenkomeredde. Weewaawo tetugenda kufuna kye twafiirwa kyonna naye at least ekyo tugezezzaako okuzzaako ate abantu atisi bakakanireko. Mpoze ekirala nyongera okusaba akakiiko ka vetting committee akaweereddwa obuyinza okukola ku nsonga eno nga kegattiddwako KCCA n'ebitongole ebikuuma ddembe tikakole bwezizingirire mangu nnyo. Abantu bano ssente zino bazifune, ekyo nakyo kikole ki? Ekyo nakyo kiggwe. Abasuubuzi basabye nti twabadde tumanyi nti ssente zino tugenda zigaba mu batches 2 biliyoni 10 kyetulaba nti kifuuse ekizibu. Abasuubuzi bagamba ffenna ezisooka batuweeko nezinaddako bakole ki? Batuweeko. Nga vetting committee kyenaasalawo kyetugenda okutambulirako. Ku nsonga y'abasuubuzi abaali baddukira mu kkooti okuwawaabira omugaga Miss Kigundu kyokka nga mu kiseera kino nabo beegasse ku baagala ensimbi z'amataaba, Kabanda agambye nti bano bakusooka kuwandiikibwa. Lwe kanaatuuka abasuubuzi bano boolaba wano mu bungi tebagenda mu kkooti. Tebagenda mu kkooti. Bakiririza mu Pulezidenti ebigambo bye yayogera ng'ennaku z'omwezi 3. Y'omwogezi w'ekibiina kifuta Regaba Moses asabye abasuubuzi okuba abakakamu nti kubanga bye bayiseemu bingi kale nga mu kaseera kano basaanye babateekemu obwesige era n'akakasa nga bwe batagenda kuva ku mulamwa olw'abo ababasongamu ennwe. Minisita abantu abasinga tebaategeera na bali abalushedoringa neffe nga futa wano ffe twaluyita ne tumutegeeza nti bw'ava mu kano akatubagiro kotulambula ajja alambula abantu abo era abategeeze ekigenda mu maaso mu ofiisi ye. Lisiti zibadde nga zikomawo nga nammwe bibatamye n'obatama ye tukooye bilisiti ye banaatuwandiika komawa. Basebo ne bannyabo gavumenti y'eggwanga esobola okulangirira nti tukuwadde naye ate n'okuzikwatako eyo firimu ndala. Tuzze okukutegeeza nti awo bwe tukyatuuse tusindiikiriza okulaba nti abakulu tubasesemye ebyaffe kubanga omukulembeze w'eggwanga yayogera. Ate era ekigambo ky'omukulembeze w'eggwanga libeera tteeka. Abamu ku basuubuzi abeetabye mu nsinkano eno baasiimye omukulembeze w'eggwanga olw'okubadduukirira kuno nga bagasseeko n'omukago ogwaffuta olw'okubalwanirira. N'okwebaza omukulembeze w'eggwanga eyasiimye n'agamba katuwe compensation. Nyongera n'okwebaza akakiiko ka ffuta akafubye
ne ba representatives baffe. Naye Kabanda olwaliro avudde n'atugamba ye teyakola ki, teyafiirwa naye akola ki, alwanirira ffe. Nze kwe kwebaza nkwaze leero nkutte eri Kabanda. Kwanza ddamu lya Francis Saakosebwa naye mpulira essanyu nga mukadde wange abadde akaaba olw'amazzi agamukosa afunye ssente n'addamu n'akola. Gavumenti nesobola okufuna omusolo ate n'obulamu bw'abantu ne butambula. Ebigambo ebibungesebwa nti pulezidenti Wavuta aleeta babodaboda si kituufu. Nze nkubiriza ebibiina byonna ebyegattira ewamu ebigatta abasuubuzi mu ggwanga. Tetulwanagana nammwe era muleke kuddira amaziga ga malembo nga lyessanyu lyente. Neebaza nnyo olukiiko lwa Futa ne Hamani kyeyamaani waffe. Ensimbi zino kikakasiddwa nga zaakugabwa obutasukka ssabbiiti ejja. Kimuli Abdallah ne Kyambadde Shadrack Joshua, Crack TV Amalindire.